Honorable Muhammad Nsereko yayokyezza bwe yamaze okwokya n'akunama abaana ne bamufungula bwe bati ekkukunyu ne lidda waggulu. Bana abaana ba Nuupu baveeko balaba edduka. Ate ensi egenze etegeera abo abaali abagezi n'obwongo bwe bakozesanga okulowoozesa abalala nti be bakkira ku bannaabwe mu mbeera y'ebirowoozo n'okutegeera bagenze babakkakkanya n'okubambula okubatereereza ddala wo we babaagala okubafuula nti bantu nga bo, entegeera y'emu, emmere balya y'emu, n'ensula y'emu. Ekyawukana ndowooza kwe kubeera nti oba oli awo abamu bafuna omukisa okutuuka abalala gye batatuuka. Honorable Nsereko, wafunye bufunyi half-baked information n'osalawo otambulire ku hearsay ne propaganda oba wabadde omanya ekituufu? Naye olw'okuba nti profession ye yakubeera munnamateeka lawyer ekukkiriza okwogera ne client wo n'akubuulira amazima ne ggwe n'osigalanga okyawakanya omulamuzi ne sayidi endala ebeera yawaabidde client wo, kubanga munnamateeka asobola okubuuza client we nti mbuulira amazima era client n'amugamba nti ekituufu omuntu namutuze era namusse. Naye olw'okubeera nti abeera paid by that client awalirizibwa okuyimirira mu maaso g'omulamuzi n'akayana n'oludda oluwaabi ng'akakasanga client we bw'atatta ku muntu naye ng'amazima akola ki? Amazima agamanyi. Okola this statement eri public, is it because professional amazima obadde ogamanyi oba? Sente za iPod zambudde abasajja bano ebitiibwa ne zikunakkuna. Olunaku ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno gwe tulimu ogwa July, fundraising drive ya National Unity Platform ey'okusonda akasentro yatongozebwa. Honorable Engineer Balimwezo yafukamira okusaba essaala. Ka video ke ngenda okukuwa akalaga akoleko obulungi ebyaliwo owulire ne Honorable Nsereko MP wa Kampala Central era nga mono munnamateeka mulungi nnyo, emisango agibaddemu. Mujjukira bulungi n'omusango gwe yasemba okubeeramu ensi n'egamba nti yes ono omusajja ekintu akirimu nnyo, gwali musango gwa rape, kesi ya rape ey'omwana n'omukyala Hajati Zuula n'omwami Haji. Oba mumujjukira bulungi omusango ogwo? Haji Mwizira. Kati ye file eyo bayi kesi lawyer ono gye yaliko mu profession ye. Level kwali njagala owulirize bulungi ebigambo bye yawandiise ate nkuwe ne evidence ku situation gye yawandiikiddeko ebigambo bino oba obubaka buno. In fact kasooke nkusabe video soko ogiweka like kibenga kijiyambako okudduka ku speed ey'amaanyi, information netambule tuke kuyagala ogiraba okosako okugiwuliriza mu kadde ne nkusaba mbutongole twegatteko nnongo subscribinga ku mukutu guno famawulire tubeera nago mu bujjuvu ate tugakuwa mu kaseera konna we tugambira nti kati gafune. Yakoze bw'ati ng'ayita ku X handle ye oba yali former Twitter eya Honorable Muhammad Nsereko yawandiise n'agamba nti yabadde yakubiri waliwo eno yasoose yagambye nti if a respected engineer like Honorable Balimwezo can go this low for just a party ticket, then we should pray for our motherland. Kye yakoze Honorable Engineer Balimwezo Doctor yamugambye nti oba yagambye nti bwe tubanga abantu be tubadde tussaamu ekitiibwa nga engineer Honorable Balimwezo asobola okutuuka mu kugondera abasajja bano kussa erifaanana ng'eryo ery'okufukamira wansi, then nga afa just ka party ticket ka kaadi aka Nuupu. Bano abasajja nga basobola okufukamirira ka kaadi ekyamazima eggwanga lyaffe liba lyetaaga kutuula tufuneyo olunaku olu tunoonye ekifo waakiri ekigazi we tutuula tusabire eggwanga. Ebifaananyi bye yakomentinzeeko bye bifaananyi ebyasaturatinga ku mutimbagano nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atongoza akakiiko akayina okukwasaganya fundraising eno akaaliko abantu basatu, okwali Honorable Engineer Balimwezo, okwali omukyala Christine, okwali n'oli omukyala omulala omukiga.
akakiiko ako bwe amala okukatongoza bwe kamala okuwa speech yaako kagenda president Bobi Wine we yali atudde ne kamusaba nti kebasooke basabe era nzijukira kennyini nali mpulira information egenda maaso ku kitebe nga Alex Waiswa Mufumbiro agamba nti oyo n'omusajja bali mwezo musabi nnyo tayinza kuva wano nga tatusabidde era injiniya bali mwezo ne tiimu ye y'abakyala bano ababiri ne bagenda mu maaso ga principal ne bafukamira injiniya bali mwezo ye yasooka okufukamira ku ttaka then oluvannyuma ne Bobi Wine n'afukamira ku ttaka bali mwezo n'abasabira kati video eri bweti then nzije nkusomera ebigambo bya honorable sajja batuwa obuzibu bayita ba honorable nene we be batukiikirira uliriza nnyo ulira ebigambo byebino kati video gye bakubamu ebifaananyi n'ebifaananyi in fact byafuluma bibiri naye omukulu yateekako ekifaananyi eki olw'okuyisaawo message ebyali byebino era nga tugenda kujja otuwa amafuta ag'okufuna favor n'okunoonya ssente ezo mujje mmwe bannange benkulembera tugende wa pulezidenti atuwe ateekeko omukisa kakati video gye mwagala mbaddiremu oba mwagala mbaddiremu ebigambo by'omukulu honorable omulambirira byayogera honorable yagamba ebivannyuma lw'ebifaananyi okusobola okukubwa n'awandiika mbwangu nnyo 2 hours ago bino byabiwandiisa lunaku lwaggulo sente tezasondebwa campaign teyaggulawo ku Monday kakati ku lunaku olwokusatu mukulu n'adduka ku kibanja kye ekya X n'awandiika if a respected engineer like Honorable Bali Mwezo can go this low for just a party ticket, then we should pray for our motherland. For heaven's sake, how can we raise our sons and men of integrity of we are this greedy? Yagwita na mululu. Omusajja omukulu nakeera ku machanga alabye video nti bali bafukamidde kusaba. In fact nalabyeko ne Dr. Stella Nyanzi Katonda wange nga naye awo nenya engineer Bali Mwezo ku lw'ekifaananyi ekimu ne bano bonna abantu benjogerako bayivu era bagundiivu mu politics bazenga batukakasa nti bo mu kuzannya ebyobufuzi mo tebafugika tebagambwako tebamanyiirwa era tomala gava eyo n'obakolako statement in 20 hours then olwaleero luno Honorable Nsereko Muhammad Yomu adduse ku expage ye kino kyawandiise atujjidde ebifaananyi bino bibiri mugenda bbira bamubyetegereze ekifaananyi ekisooka ky'ekyomusajja Omumerika Ben Hinni pastor bwe yajja wano mu Uganda n'asabira Mwami Museveni at the same time Ben Hinni alabwako ng'asabira engineer Bali Mwezo mu bifaananyi bino kati akutte ebifaananyi bino bibiri n'abisa ku space ye n'awandiikako caption efaanana bweti n'agamba nti the hands that blessed those you call dictators are the same hands that made the liberators fall down. Elio kanga netonya netulaba ensiisira. Omusajja akiridde ku X space ye musawa mukaaga bina biwandiise lwaliro bye mbasomera addidde ekifaananyi kya Pastor Ben Hinni bwe yayingira wano mu ggwanga eyasabira Mwami Museveni ekifaananyi n'akituteerawo n'atulaga Pastor Ben Hinni eyasabira engineer Bali Mwezo nga bonna tekuli afukamidde just kumukwata mu ngalo ne essala n'ekola ki n'ekwajja omukulu bwadduse ku X space ye
Nagamba, the hands that blessed those you can call dictators are the same hands that made the liberators fall down. Emikono egisabira abo bemwi. Omukulu agamba nti emikono egisabira abo bemuyita ba dictator oba bannakyemalira gye emikono gye gimu egisabira abo bemuyita abanunuzi bammwe era mpaka ku maggwa gaabwe. He's the same person. N'amala n'akugamba realistically what was the difference between the prayer request of the dictator and the liberators? N'akubuuza ekyamazima bwe tuba tuli realistically enjawulo eri ludda wa? Wakati the difference between the prayer wakati w'essaala dictator oba nakyemalira gye baamusabidde n'essaala gye baasabidde bano abeeyita abalwanirizi ab'eddembe eri omuntu oba abanunuzi bammwe. N'atugamba nti wake up Ugandans, bannayuganda muzuukuke, naye nze ndaba tusigaleyo nga twebase. Bwe tuba nga tulina kuzuukuka in this way, tusigaleyo nga twebase nga tusobola okulaba ekituufu nti injiniya balimu ezo yafukamira kusaba ssaala ne mukama we Bobi Wine n'afukamira ekyo ekifaananyi ne mutakikuba. In fact baakikuba ne mmwe ne mutakitambuza. Muba mutegeeza nti eggwanga lyebase, muzuukuke. Kati nze I rather be sleeping than being waken up. Nga ngenda kuzuukuka nga ekikyamu kyendabanga ekituufu n'ekituufu nkiyita ekikyamu. Bino byonna byali badde birungi era bino byonna byali badde byangu bya kusolvingibwa, naye ekibireeta okubeera nti bizibu is maanyi ga kulya. Bananga omwoyo gw'okulya mubi. Kati you see omuntu alina ekitiibwa kye, wuyo olina ekibiina kiramba, Ecological Party. Imagine engineer bali mwezo gwoliko honorable muno gwe nawe oli honorable and in fact osukulumye ku bali mwezo kwa gwe okoze ne party iyo and you're running for presidential seat, oyagala kukiikirira ggwanga naye mu agendas zo yo manifesto yo what your ambitions toli kuziraga nsi in the right time. Oli mukukuba puliranga kamera ezikidde. Oli mukukuba ate enzikiriza z'abannayuganda abalala abali ku ludda lwe lumu mwenna lwe mulowooza nti mutambulira ku page etya, ku page emu. Someone like Honorable Muhammad Nsereko, a lawyer, a professional lawyer. Someone like Honorable Muhammad Nsereko, omusajja asobola okukeera ku makya n'ayogeza abakulu abali mu gavumenti ebigambo bw'aba avuddeyo na constructing a statement yonna eri public. Bwe tulabanga olwaleero Bobi Wine abambudde ebitiibwa byammwe ng'abaanisa abatadde wano abawewudde, it means nti amagezi gammwe omwana ono agatadde ku minzaani n'agassa ku suwaani n'agajjula n'agaba bannayuganda n'agamba mubalaba bulijjo abagamba nti opposition omwoyo gw'okulya gubali bize. You see? Kati buli munnayuganda eyalabye eyali ku live, buli munnayuganda eyali ku kitebe ng'alaba inginiya bali mwezo afukamira ne Bobi Wine n'amufukamira bonna ne bafukamira basabire wamu, gwe n'ovaayo n'ogamba nti ono yali afukamirira kaadi, kitegeeza omaze okuswala. Ekitiibwa kyo kifudde lwakulya mululu. And we are not saying nti walidde n'ekiraga wali adda. Situgamba nti olidde leero. Ebikolwa byonna biraga oba wali adda. Kati sawa ya bunkulumu kubanga budda. Kuba someone like you ekintu kye walabiddeko ddala mpozi ngamba nzomanyi nzikiririza nnyo mu balooya nkiddamu looya wo akubuuza omuntu wamuse
n'omugamba that is the fact omuntu nakoze eki namuse n'omubuulira n'obutemu engeri gye bwatambulamu okutuuka kuwe bwatuuka okukola okuteekebwa mu nkola bwe mutuula mu kkooti bwe paba ng'atuula atandika agamba Oweekitiibwa omulamuzi ono tattanga bali bagamba obujulizi bubuno obulaga nti omuntu yattanga gw'ogamba wa abo baabujingiridde nze kirayanti wange takola tattanga kati bw'oba walisobodde okuleka ebifaananyi biibyo ekimu nga injinia balimu ezo afukamidde n'ekifaananyi ekirala ng'omusajja Bobi Wine afukamidde and even CBS kitongole ky'amawulire naye kyaswadde mu bintu bino mwongera buli lunaku okulaga and that is the reason lwaki mugamba abaana ba social media beekubira side mu mawulire gaabwe ge bakola kati mwagala nkole mawulire ki okay nga Vicky kuguno omukutu nkole nti injinia bali mwezo afukamiridde Bobi Wine lwakwagala kadi ya nuupu kiki kati olabanze munnamawulire eyali ku ground sisobodde kuwandiika ekyo na kureporting ekyo ate gwe ataalina ku kitebe no reportinga ekigamba nti omusajja yafukamidde lwakwagala ki kadi TV na radio station like like that of CBS ina ba reporters nga kuliko n'abali ku ground omwana navayo n'awandika caption n'abagamba nti caption ya CBS oba yabadde eri ndabika sage screenshot nze nali gibalaze naye caption yaabwe nga eraga bali mwezo ya going down just because ayina ebiruubirirwa ebyokufuna pate ticket nenga mainstream media number ina ba reporters abali ku ground I don't think so nti ba reporters be baba reporting ba editor be bataddeyo omanyi reporter reporting kirala bambi editor n'akwata n'alaba ekimukolera ye nga ye kyayagala kya reporting kati abaana baabano mwagenze kubambula kitegeeza munnamawulire wa CBS ku kitebe kya nuupu bagenda tandika okumulaba ng'owenkwe naye nga bambi reporter mulamu era mulungi nga editor ne akakiikoko bwe mwagala okuddukanya sayidi y'ebyobufuzi mwe mumanyi sayidi gye mwagala ovugiramu ki ensonga kati Honorable Mulamba abadde ku Kampala Central Bank ayagala kwesimbawo ku kibiina ekikye kye yeekoledde n'okuva lwe yakola ekibiina kye ani yali awulidde ku manifesto ya Ecological Party ani yali awulidde ku constitution ya Ecological Party ani yali awulidde ku visions za Ecological Party ani awulira bano abaggulawo ebibiina ebipya nga bavumirira gavumenti gye baagala osiguukulula dhani okuvumirira opposition leader munnaabwe kubanga bonna basinzidde bafunvubidde baagala kimu kutegula ate bwe bavuganya mbadde manyi nti bwe tuba mu race nga tudduka misinde oyina kudduka ku nsookayo refali okulaba omuzannyo nti guli fair so si kuntega ngwalo olw'okuba nkukoze eki nkuli maaso kegubeere muzannyo gw'omupiira ensonga lwaki bateekamu refali nti we are competing but we are not fighting bwe tuba tuvuganya kuteeba ggoolo sayidi gye nvuganya tekkirizibwa kuntema olw'okuba ngenda giteeba ekkirizibwa okunziiza olw'okuba ngenda kukola ki kugiteeba kati bano abasajja ba Honorable Nsereko ba Mathias Nsamba Mpuuga bo kye bali mu kukola olunaku olwaleero kwe kutema Bobi Wine bwe bali mu race gye bali mu kuvuganywa batya abamu bonna bali ku tiimu yemu ya Arsenal balina okuba omusajja wa Maniu ali wali yawadde abawagizi ba Arsenal bonna ssente ne mulimu eyali wadde striker wa Arsenal striker wa Arsenal mu bazanyi tebabeera 11 mu kisaawe ku bazanyi 11 abazanyi 10 balidde ssente striker agaanye defender yalidde keeper yalidde midfielder yalidde nono yalidde striker n'agaana
Kakati kano kasera ke tulimu mu timu ya Arsenal ne Man U mu Uganda. Arsenal yafe je tuyine opposition leero. Edidde defender omwami Mpuuga Mathias Nsamba neddira midfielder omwami Nsereko nga yalina guweereza striker kati ate striker bonna gwe bakuba amakuli gwe batema abazanyi ba Man U bagenda bali eri beekuba bookya mamotoka gaabwe teri akola teri aboogerako. In fact Honorable Nsereko munnamateeka naye nebigenda maaso mu kalu tabyogerako. Akalu KNRM, everyone is condemning, everyone is talking about the incidents ezigenda maaso mu NRM. Emivuyo giri mu NRM. Abaana bali mu kuttibwa. Honorable Sakikubo, Honorable Rashande, bali eri beekubisa masasi, enkoni tezikyakola. Eisingiro okuba obukubi ababoda tikikyamala nene pichi zaabwe bazeeyokera n'emmotoka z'aba supporters bazikumako omuliro. Naye munnamateeka ebyo natakola ki? Tabiraba. Honorable Mathias Nsamba Mpuuga gwe twogerako. Yeno Arsenal ya Uganda gye tulimu ya politics. Bafunvubidde batema striker Kyagulanyi ki? Engwala. Referee nga ye wakakiiko k'ebyokulondera referee nga ye mukulu wa police. Bano bonna abalaba abagamba okay continue. Okay continue. Engombe efuwe gamba songa mbere. Mani ye etuuse ne kugoro y'abano. Omuzanyi omu ate striker alina okuteeba mu Man U ya politics wa Uganda leero yali mukudde ate mabega azanye ekifo kya defender Mpuuga yali mukudde mabega azanyenga midfielder Honorable Nsereko yali mukudde mabega azanyenga ono azanyisa kona abeera bamuyita batya mu namba wano 11 ali kubwanika anona kifo kya bwanika winga right winger ne left winger ate yali mukuba kimwa kuba nonako yekolera assist assist zali muwereddwa bano bawinga ate kati yazenonera ate bwalwanagana n'abaliyo waliwo okuzenoneranga waone zononera wakalu naye osooka kuba aliwo owuwo ate omujjeko eddiba olyoka olivuga mpola olitwaye kyokka nga ate na Man U tetudde nga ne Man U ekuseetula ki ekuseetula mpola so ogenda okusinkananga Man U balinayo muteebi ki Wairandi Hoirandi wafe ow'enkofiira ng'asonga ekawempe mu ghetto. Hoirandi wafe ow'enkofiira mu Man U ya politics ya Uganda olwaleero ng'asonga ekasokoso mu ghetto. Tate onjokesa a disclaimer ebyabazanyi gyalo yabimpadde nze byemipiira mmanyi kisaawe bwe kibeera simanyi ki kirala kigenda maaso mu kisaawe munansonyiwa. Hoirandi muzanyi wa Man U nedda muzanyi wa Man U bamwita Hoirandi azanya namba meka namba 9 ye striker 9 ye Hoirandi bana musajja babanjokesa mu ngamba saka tona lebonsereko Honorable Mpuuga babwanika mbwate kamwa abo bonna bagezaako kola ki newankubadde ne mu Man U ya politics wa Uganda leero erimuko bahoira lwakuba yo nti boyina ambition yemu ku striker bagukwata baguweerezaani striker ne kati ate amakuli gali mu defender omu ate namba 5 ali kulwanagana ne namba 6 11 aliwanagana ne 3 7 abeera alwanagana ne 4 ekisaawe kyonna kimanyi naye obuzibu kuguzanya so mu NRM 7 ali kwekuba ne 4 balwanira kifeeki kimu ne ambition ku striker bonna baagala nti agukwata aguweerezaani striker kyokka ate no mu NRM ya politics wa Uganda olwaleero striker owa opposition gwe tulina Bobi Wine ate yalina okunona omupiira mu wingi ng'ate abali mu wingi be balina okumukuba aba ttiimu ye mu bufunze ekifo alina okustrugglinga mu buli ango okukijjamu
omulamwa n'omulaka. So Honorable Nsereko sigenda kukulwako wayocheza wakunamye wefungudde naye empungu bwetalyambire emala nedda ku butaka. Akaluke tugenda mu kabulako emyezi wagindaba 5 gyokka. Abantu babalaba, abantu babalinze, abantu bakakamu nnyo. For them they know what to do. Ate nayagadde kana akantu ka fundraising. Omuntu yasonda omutwalo gwe gumu ajja kuyimirira ku kaboxing amaze okuba akalulu alaba omuntu ajja okukwata mu kaluluke ke yasondera n'omutwalo ate nafuna n'obudde obujja kakuba. Mujja kulaba abantu kye bagenda okwekola anti omuntu wakufana police nga yasonda omutwalo gumu mubaka wa item nga yasonda omutwalo gumu striker we Kyagulanyi item gojjo mugambe nti okwata mu box nga akubya akalulu anti abana bakufiira ku polling stations. Ogwo omutwalo 255 olabanga emitono naye sente yakakyo kano empungu bwetalyabire dulibolo. Ate nwadde nyina akayimba kenjagala okusoosa era simanyi oba gundi asobola okumpa copyright yako nenzanyako yadde clip ya seconds 3 mwami ate kirungi naye ali muko olw'enkyukakyuka simanyi oba wa kibiina ki Hassan Ndugga ali wanno simanyi kati yakyuka ayina akayimba atero akagamba nti omuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi anti akola bingi ebikyukakyuka etamu egenda bakayita tamu egenda nze manyi biyimba simanyi nnyo taito era kaalika naye like kati kavudde ku level ziri ne kakkirira paka ku kansala LC1 omuntu anaatera okufa yeewuunyisa ensi anti akola bingi ebikangakanga abadde tasituka ayimuka abibye kati wano otandise okutegeera nti abadde roya bulijjo nga tumuyita omugezi awandiika propaganda segeza n'emisango bulijjo agikyusa ate yali aleta etteeka lya ICT era yali aleta etteeka lya ICT eritukwata wano okufulumya weebale senki utati Honorable Nsereko ye yali aleta etteeka lya propaganda aboogera samwasamwa ku mutimbagano bakusibe oliwe n'engasi kati olaba etteeka muzibe wano tubeegayirira temukola biteekateeka you see Honorable Nsereko obadde ogenze kwali mande eruzira my man ogenda okudda nga n'enkological party teyafuna agikiikirira ku bwa presidential seat. You see yakola etteeka eyo nali presentinga social media bullying and biki nali presenting abantu ne bagamba Honorable Nsereko etteeka wano social media tukyali bato sooka olireke n'agamba nti wa mususse okubulinga abantu mususse okuwalongo information ng'olwo bakuyisizaamu eggaali ku luli ku byasa Girinya Muhammadi kati nga olowooza oli safe now it's your turn etteeka muzibu olaba weri kulumya nerikusimbako amanya kati likutte you're bullying Engineer Honorable bali mwezo you're spreading propaganda that he was seeking for party ticket. Yet the man was kneeling down with his party president, playing for the cause. Jebali batongoza. You see? Propaganda. No, apologize. Ensi teyetaaga apologize abana abasajja. We byatuuse, ensi teyetaaga apologize zaabwe. Ensi yeetaaga eki? Kaseera kaabwe katuuke. Keeko kakalindiriddwa. Otherwise, azino obulungi mu ddiro tatera kusulamu kubanga ensu zino zitandika okubanga zivaako bwe zisamukira abantu. Sinakindi entuuyo ziyinza okufuuka ennyingi n'amazina gozina ne gatandika okufuukamu ekintu ekirala. Ennaku zino osulawa mu Luganda nkola lungi eriyo gy'osulayo wakuyigiriza Luganda. Oluganda bulijjo ndumanyi ne mwali mwapabya mama wange nabadde njogerako naye nga ngamba nempuliriza programs Oluganda ng'oluwabi ate ng'oli w'e Masaka. Watandika ddi maama w'okumpita mama ng'ate wali oyina kumpita maama. Mukyala kama teyambuuza lwaki nali muyitanga maama kati lwaki kati muyita maama ate Masaka bayita maama
Mama. Batuwangaza. Tata. Baba. Mama. Kampala. Mama. Baba. Baba. Ate kati awo wasaze. Baba Musoga. Baba. Baba si mu Luswayiri. Mu Luswayiri ne Luwarabu. Nakkiriza tusigale ulira. Nakkiriza tusigale mu Lusoga. Oluzungu n'Oluganda. Bwe tutuuka ku nnimi ezifaanaganako. Kyenkubulira kyekyo. Mubeere bulungi sigenda kaanira lulimi. Mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddwa ez'obuwanguzi duwe eziyambibwa kongo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru wa ggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa kibwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yarzuquna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe enamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera omusomi weddwa ez'obuwanguzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.